mukwano gwange mpuliriza oli OPFM eddoboozi ly'obulokozi era twagala okwebaza Mukama kubanga ya afuga afaayo gye tuli era n'olunaku olwaleero nga bwe twakusuubiza ku luli tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokuna nga tutunuulira obulamu bwa Jamiru engeri gy'atambuzizaamu obulamu okuva lwe yegatta ku omulabe Lucifer nakakano kati ali ku Kristo Yesu. Twebaza Mukama nti yakyuka era yasimululwa mu linnya erya Yesu era kati tugenda kunyumya kwongera kutegeera obulamu bwe bwatambula butya myaka 7 ng'aweereza Lucifer kati atuuseewa kati ali kuki era biki ebyayitamu byonna bye tutunuulira mukwano gwange mpuliriza naye twagala okusiima Katonda omulokozi nti n'olunaku olwaleero tuli naye naye nga sinabamwanyiriza katusooke tusabe atuukirize Katonda. Kitange omulungi omwesigwa twagala okwebaza ku lw'obulamu bwe ku lw'obulamu bwa Jamiru ku lw'amagenda ge ku lwa buli kyonna kyakola n'obuweereza bwe. Nange Mukama twagala okwebaza kubanga tufunye omukisa okwogerako n'abantu era tuwanyiriza omwoyo omutukuvu okujja otumaamira okujja okwogera naffe Mukama wange Yesu. Leka ekigambo ekyo kyogere naffe, leka ekigambo kitambule naffe. Ayi Yesu omutukuvu Taata tukwanyiriza, leka ojje oyogere n'abaana bo Mukama mu Kristo Yesu Omunazareti mutusabidde nga twebaza. Amin. Jamiru tusanyusa okulaba muganda. Nange nsanyusa okubanga mbasanze. Yes sir. Kubanga tuli mu kanyomero kano nga tuyita mu bulamu bwange bw'emyaka 7. Wow. Kwe nali mweri ensi endala ey'obuwambe. So mbalamusizaako mwenna abatuwuliriza era abeereyo nga batulindiridde. Mwenna gye musinziira mu maka gammwe ku mirimu gyammwe yonna wonna w'oli twongera okukulamusaako era tukugamba nti weetegeke okubanga owulira obulimba oba obufeere bwa Sitaani oba engeri gy'alimbalimbamu abaana ba Katonda n'obbabuza amanya n'eddoboozi nga bagambye nze mugera Jamiru. Tujjukira bulungi mu katambi kaffe akawedde twakomenkereza nga tugenda nga tugenda Mbale nga tuvudde eri e Kampala ng'ovudde e Kampala kati oddukira Mbale era Mbale eyo nkujjukiza bulungi nti wasangayo omukyala bamupale bamusani Melissa eyali omusabye ennyo eyali omwegayirizi awo twakoma mukwano gwange naye nsonga lwaki twawummulamuko awo Jamiru waliwo final draw gyeyakuba Devo era kati yawangula yayitawo mu linnya erya Yesu. Awo nawo obujulizi ogenda buwulira mu maaso eyo naye twagala otandikire ku Sister Melissa. Sister Melissa twali twamumala tukomyewo e Kampala. Katundu kano akookuna twali tukomyewo e Kampala. Twamumala twamumala nga ziri ekkanisa 3 zimaze okuba nga nzimaze nga nfunye amayinja nga 3 yanga nkomyuni wakoma Sister Melissa wakoma nga abalemesezza kati nga muli kutagetinga kirala netwakoma nzijukidde amazi bawerabidde nga Katundu kano twagamba nga nkomyewo e Kampala mishoni eri yali erabika ng'ewedde omwaka ogumu n'emyezi 6 gye namalayo yalabika okuba nga ekomekereza so nalina okukomawo okwo mu kibuga e Kampala jukira twalinanga z'ofiisi saidi z'entebe so nga nina byenina okwasaganya ebirala naye jukira nti webakuwa mishoni abantu tebakuwa nti oba bakusinise ku kyaki obeere kweyo yokka wabeerako ne missions ezikukwatirira ngeno wetambula jukira missoni ya kyaki bampanvu tosobola gikola lunaku lumu eba ya myezi eba ya mwaka so tosobola kuleka ng'otudde butuuzaawo wabaawo komisioni endala eziba zirina okugoberera so kati nalinnya nkomawo e Kampala kati Kampala eyo twabesinga nnyo bweyogerere Kabalagala Nansana Kaleerwe ebyo ebifo bye twasinga ng'okusulamu nga tuli mu Kampala mwennyini nga mupangisa hotels nga tupangisa yes mpaka e Kampala mu myaka gye kuba okusinga nakola nnyo missions mu Kampala kuba zino ezotambula eyo natambulanga naye nga
nakomangawo batwakolagana nnyo n'abasumba okusinga ab'omu kibuga asikukanga nga mukolagana nnyo n'abasumba ab'omu tawuni ab'omu Kampala awo okuddibi ki tugera tuuka okubanga esooka baagala amaanyi baagala okukola ebyamagero baagala okumanyika baagala obuyambi bwa ssente baagala obuyambi bwa byuma obuyambi obw'enjawulo so twakolagananga nabo mu ngeri nnyingi so lwaki twakolagana nnyo n'abasumba mu kibuga nti ye capital city y'eggwanga ate abantu abasinga amatu gaabwe gye gakozesi gye gali Kampala omusumba asobola okubeera mu kitundu eky'ejjinja nga n'omuntu ali ejjinja tamumanyi naye ng'omuntu amanyi nnyo omusumba ali e Kampala bakkiririza nnyo mu basumba b'e Kampala teba naffe wali we twakolaki we twabeesingira so kati e Kampala nagendawo ku kyaki ya Ssenyonga awo nagenda byali 2018 nagendawoko ekikyawo kyewasangawo Pastor Ssenyonga Pastor Ssenyonga yali 2018 kati kampiteitemu mu mission ezaali mu kibuga kati waliwo ba agents baali bangi era ebyanti Ssenyonga yayinamu awo nga alwanagana n'owaffe owokubiri oli sinabbi naawe ali muyaaye kati baalinaawo kati nga bakubagana kati jjukira baali bamusindikirayo ddabaani ba agents nga baliwo bangi fakti wali Ssenyonga ba agents baliwo bangi n'okuzaalirawo bazaaliddewo aye the worst part nti wale manyi kirungi okusuza abantu ku kkanisa naye oba tokulembeddwa omwoyo wa Katonda ogenda kusuza sitaani yennyini ku kkanisa otya Ssenyonga wali abantu baliwo bayitirivu nnyo era asuzikira bulungi nange nagendayoko n'ensula naye ate kirungi nasulayo ennaku kirungi oba ogenze noonya Katonda kikukolera naye ne sitaani naye wakolaki gwayagala ate era environment yali tesavalinga bulungi ati kankube bamala abeekalo erwe basula wa Ssenyonga ate olowooza nkubuyimbi kituufu kuba environment yawo nze nasulawo kenaku bbiri nasitatu nga noonya Katonda naye era environment yali nnungi bavaawo ku saa 12 ne bagenda e Kaleero ne bakola emirimu gyabwe ku ssaawa 6 ne bakomawo baku ssaawa 8 ne beebaka eri ekkanisa nga babuulya naye ngene mabega abantu baze emifaliso gyabwe buli kimu beebazijjukira waliwo ne muganda nange yafuna accident yateekerawo ddala obuliri mu Kasonda nga waliwo n'akatimba aye jjukira nti ffe twakozesanga nnyo sipiriiti y'okwebaka kati nga obeera mu kyaki nga okwebasa abantu ejenti osumagiramuko katono ekibiina kyonna ne kyebaka Jesu osumagiramu katono n'osooka osikagali amaanyi ag'otulo kubeera nga buli omu asumagira kati awo nze saalwawo nnyo kubanga tewaali nnyo kimulamwa tewaali nnyo kimwetaaga olw'ensonga agenti baali baaliwo nga bangi ate ekirala ekyaliwo nti ye nga pasita ali ku mulamwa ye mutuufu era ali ku kigambo kya Katonda naye ekizibu ekiriwo kyeky'abantu abantu bano abatuuna bano ng'abatuwuliriza omuntu katuwonyumyo ayagala amanye wabiyingiriramu bw'omutwale nayo ati Pastor Ssenyonga wagamba abantu nti oli omusajja mulimba muyaaye mufere alina amaanyi wegati ne wegati nga basituka bava wali Makerere ekivulu nga bagenda ku bbiri balabe byayogedde bituufu naffe kati gye twabalindiranga ne tubajjuza aye bagenda okudda eno baba bamuleetedde ate buzibu badda balina ate nga bamusumbuwa so kati tukumakinga okuba ng'olimu eyo process ey'okulwanagana nga ffe obudde bwe bugenda kye baamukolanga saawe naliwo infact naliwo emyezi gyali 3 nengera nga ntambula nengenda ewalala nengerako eyo bwayise waliwo kanisa yali eyo bwayise naye nga ate eri Andon Pastor Waisu wenatunka n'abasiraamu
balina kawe kanisa ebwayise bantumawo kona nayo wiiki emu naye nagenda ovayo nga yatutaddeyo agent nga naye asumba ate wakanya kuba yansookayo simanyina yansookayo n'agenda n'ababeeramu nagamba tusana amanyi bayibuli sinti buli ayogera bayibuli aba ategeeza kigambo kyakatonedda kati omanyi kasita tokulembera muwe wa katonda sana abagenda kufuga nze we nagendera baali bamaze omwana obusumba nga musumba jesawo naye akonfamira nakwongeramu kyoto onomala wiiki emu kati tudeyoko wali tugende mpolampola omusajja ono abasajja bano okulumba Ssenyonga kyanafuyamuko kanisa ye oba yasigala nga w'amaanyi yanabano kyanafuyamu aye kankubula omusajja abatandika mumupangira mu Ssenyonga emishoni ye bayatandikira yakutte ki naye nga tekyali kituufu just baluka kiruke kati we baluka baali ku luko lumujjako Namboole nti yali akubirawo national celebration kati we yayetoleranga mu kooti newabaawo anyagula ki Namboole n'agenda awe tutumulye we lyatandika okukendeerera singa yasigala e Namboole okutuuka guno omwaka mu Uganda twali badde basinga Ssenyonga tutumu bamubbira naye Namboole eyaddayo naye mulokole lokole ate buli omu alina ekigendererwa kisaaka ayingiramu ekyo naye singa yasigala e Namboole kyandibadde ate kirala kuba national celebrations yali esomba nze nebaza Katonda nali omu ku abo abategesi wano mu Jinja era nakugambako nti twategeka ne Pastor Samanya naye Pastor Samanya omwaka ogwennyini gwe mwamusuula era nga kikwata nali omu ku bategesi wano e Jinja era nga kikwatayo bulungi national celebration sakate mission ya Ssenyonga nze awo nsaalwawo nsaalwawo kuba saalinawo nnyo omulimu gw'amaanyi nze manyi nga ngenda awali ebiremu ennyo ampuliza omulungi njagala tutunulire engeri Setaani gyalukiramu olukwe kanisa era njagala gwe omusumba njagala gwe omuweereza wetegereze bulungi ebigambo bino naawe ayagala okubeera omuweereza tuwana tutya n'omulabe Setaani nga twagala okuwanirira kanisa tugende mu ati nagendako Emutundwe bantu batumako Pastor Tom Mugere twagenda kati tutuuka nga tuyingira naye ekifo nga era owulira omuliro weeguli naye nga jukiro lyakutumye ye tamanyi byamugamba nnemereddwa akimanyi gyogenda togenda asobola naye ayagala okole twatuuka nga tutuula eno wansi manyi ayina waggulu ne wansi etwatula wansi nga bawa obujulizi awo nga bakola bye bakola tulinze Tom akoleki alinnya akatuuti ng'ajja atandika okwogera awo ayika yali akoze eki basensinze yasako tuli awo tutudde tajja teyajja we tuli kazi ega abaana mulokoke ebintu mubiveemu nze neewuunya omusajja engeri yatutegeeramu nga abantu baali bayitirivu naye twadduka emisundo fuluma geeti y'Emutundu nkulayira siddanga nayo twadduka twali babiri netugamba oba batukka batute tetudde eri guli gwali muliro nga tosobola gusemberera balina kye bayita ekyoto kyawali nga tetukisobola faawe wanambo byose tebizikira ekyoto kyawali tekizikira teeka kyazikira ntiwa ne mu covid wabadde basaba 24 hours baintercessor bano bayingirawo kale kankube wali amakanisa omanyi nagamusebe mwe amakanisa galiko bisatu kanisa yazimbiddwa ku musingi gwa Kristo eyali ku musingi gwa Kristo n'ekyusibwa n'eyatandika ku musingi gwa Sitaani kati
wali amakanisa nga paka Yesu lwali dasani talitumako agent ngate manini gamaani nga n'abasumba banene ninga talina budde bwonooneraawo ng'amanyi kiki ekyo kyaggwa naye banjagala bakitegeere nti obunene bw'ekkanisa si be bantu obungi obunene bw'ekkanisa si bwe bungi bw'abantu abali mu kkanisa obunene bw'ekkanisa ye kwe kusaba kw'ekkanisa ekyoto ky'ekkanisa wali amakanisa nga gagulawo sande okuva bamala saavisi baddamu kugulawo sande ejja kati awo tasaana atwalawo agent wadde agent ali ku level ya 0 wadde minor agent tasaana mutwala watasaana kwononerawo obudde akolewo kati muvayo wapasa Tom Mugerwa tuvayo wa Tom Mugerwa tukomawo mu hoteri twakomawo mu hoteri ekireka ne tugamba nze ne nyamba oba kufa siddawa era ye baatumayo balala ninze okuva enavaayo saddako mutumbwe kati balina paso mulala ali ng'obutuuse mukono kale kantandikire mukono kuba mukono twalimu abasumba be twatukolagana nabo omu nga wa Winners Chapel kati wagiyita Winners Chapel abo nga tukolagana nabo deliverance nga mubawo ebyamagereza naye abantu baagala basabira njagala beegendereze ogenda okusabira ogenda ovaayo ng'oli agent yennyini nga kibeerawo kiti ekyo ate wano mu kusabira goza bali kusabira kumbe bali kuinitiatinga kati ffe kye twakolanga nga tugenda olusi nga manyi kati ezo kanisa Winners Chapel izi Christian base izi watoto izi Universal Churches nti ezo zirina obusengo obuli unique bwe bakusabira wano ne banga bitabuse bakujjayo bakutwala ate nasabirako mu Christian base nga nkyali ku university ne bampa n'ekirabo bampa ebirabo ebyo bampa ebikopo bya ku birthday I've never nali celebrating ako birthday so wetuka ku university waliwo akawala okerabidde namanyi ko akirabika kalina laavu nene nnyo sigamba nti laavu bayekwana naye laavu eri ng'olabira ddala kaagala kafaayo so they organized it for me birthday ne bampa ebirabo bagaba ebirabo bagaba naye kyeka waliyo naye nga baatuuka anti kyeŋŋamba balina akatego kiraga yes kubanga nga bagamba every month bonna abacelebratinga birthday omwezi guno mujje tubawo ebirabo naye nayagala ekikopo kiri okutuusa nafuna mukyala oba kyagenda nawe oba kyamenya kati bali nti bwe bakusabira omanyi wali abantu abaliko emyoyo ate nga gye myoyo tugyagala nga tugala ne tugikuggyako netugisigaza nga ffe tugenda tukolewa netukuwa ebitabo eginakututeekera mu kontro yaffe kyetwatukola nti wogenda mu Winners Chapel ekyoka abakozi balina kye bayita manto nti manyi tanineyekweka mu byawandiikibwa manto nga olaba mbu Eriya weyasuula omunagiro gwe nagusobola kwerisa kati ekyo mwebalimirira n'amazzi naye ekyewunyisa nti eri mu Winners tosobola biraba wogenda embuulira ye ya Kipentekooti yennyini biri tebabikoona nako bikweka eri emabega kati omuntu tosana wale n'abasabira mu Winners Chapel nenga tasobola kunakitegeera balikweka kati wano delivery sessions kasaba kusijukira kati goluzinga conscious kati webiviirayo wajjuka ffe twagera afa nga fe ababireeta nga ffe tubireeta ne tubitwala wali ku kyaki netubireeta tumaze bisuza eri wansi tutaddeko amaanyi gaffe n'amazzi tuleese kati bakusabira wano goza bali kusabira ne kati bakujja wano
wano oluzinga conscience ne bakukwasa omuntu kati gwe sabira oyo kati olwokusaba bino simanyi Yesu bikibabivaako natandikako tikuinitiatinga tamazi n'agakoonako naleeta manto n'akuteekako ku mutwe ng'owedde nzijukira waliwo era kyakinnemu ampuliza omulungi tuli mu kusimululwa nanjagala tusimululire ddala waliwo kyakyemu nange nagendako ndi ku university omanyi school fees tuition yajja n'abula so I was so desperate so nankerako masana entambula butambuzi bwentyo so olumu natuuka ku kanisa yali kasaidi zakabalagala naye oyingira ne bagamba ne bakola holy communion ne bateekawo amazzi n'akagaati ne mbabuuza kyanisa kyeno balina okwagala kunene kungi so nze akagaati nakana okali amazzi n'engaana nebaŋŋamba kasima okugenda mu kisenge waggulu eri tukusomese nenziruka nenvaayo ate kati wali ogenze mu ssabo wali ogenda kuvayo nga kiwedde Katonda njagadde Katonda akwagadde nno mwebaze wali ogenda veeyo nga kiwedde kati abatuwulira nze nyaga nti winaazi gyegendereza nikwenze sijja kugamba nti togendayo nze nkugambye twakolanga nabo ate tudde ku eriwa ndala awe mukono kati wove mukono nokwala esidde ebugerere waliwo osookera ku bbiri ova ku bbiri waliwo ekyalo ekiddako kuba nkyerabidde tulinawo omusumba naye erinya ndyerabidde naye ndinagityange naddiwawo kati eyo twagitandika na musingi gwaffe gwennyini naye erina kyebayita omuntu kati eyo tutegeka bupate tebuggwawo yes ebijjulo naye kati omwizoloza mbu mukwano gwa pasita alina okwaga naye nedda tekiriwo ekito wali tutegeka n'ensonga etya nti tutegeka ebijjulo ebyo etugamba pasita yagenda onaaza abantu emikono kuba naaza engalo nga bagenda okulya tosasula soda biki ate omuntu kasoma omugabe ebyokulya byabwerere kugambye oyinza ekyakala kusanyuka abayimbi we bali sente weeziri era ekkanisa yali akamala emyezi 3 naye ng'egenze mu bantu 7 ng'omusumba mugaga naye nga si ntuufu nakati weeri so kati nga eyoyo yabijjulo kigamba nti oba buli kijula ekifumbira ku kanisa yonna kibi naye olina okuba nga oli mwegenderere kati yo pasita ajja n'abanaazi engalo infact akikola namukwano gamba abanaazi ngenda kujja mubanaazi omungalo ki maye omuntu kati omanye abantu otasoma bayibuli n'otegeera amazima kati abantu abamu basinza abasumba ayi musomusoma namususa ne Yesu agamba nzani musumba gwa nakirabanga kyanjawulo nnyo musumba okujja omunaaza emikono kumbe bamuyoola nebagamba nebayola ebigere n'emikono bagiyoola nno gyetwagiyoolanga ekigendera kyali kiki okuyoola emikono anti byanfuna tuyoola byanfuna mukisa tugukwala tugende netugubako tuguteeka ogwo mugukozesa ki omukisa ate seba n'abazze okufuna omukisa ate tugirina ate twagirina giriwa ate giriwa okwala gulimwa ng'omwazikako makono nyini gwe wanagukira eyiminga agugjeyo kyawe omulokole kyeva ngamba nze natandika program nti nsaba buli ntandikwa ya mwezi nkireminga enkomerero yange ey'omwezi amakungula gange ag'omwezi kati oli pasanga webanaaza engalo akatasa we kajjula ano minisitani akuziba amaaso nga amazzi tebagayuwa bagenda mu ofisi so tulina okugatima ekiro n'abanaaza ne mulya nadda luutu ey'okubiri n'abanaaza gonna ne gakuŋŋanyizibwa mu ddwaamu ekiro ne tugakima ne tugatwala amazima okuva owayingira kanisa eyo
n'okuba bakunaaziza emikono egyo ogabulwa ekibayita emirembe ogenda loota ebirooto byobadde toloota emirimu gigenda kyankalana buli sente gy'onoofuna ogenda twanga wa musumba kino akugambe saddaaka nezifuuka saddaaka weno weeri ojja tuka ekiseera otendewalirwe obulokola obudduki oyingire essabo kati direct abasitaani abaakumaze ate azanyidde ku bawala wali bunaku yebaka kugwayagala akimanyi obugodi bo tebamanyi so nayo eri mukonaawo twakolanga nayo menyaga bayisa mu missions twakola mu Kampala sendaye kati endala yali saidi za buyugirire wennyini awo yali buyugirire ayo pastor yali abaye bagita dalodi za righteousness pastor nga kale twamusanga yali kumazi era abulira butukuvu na butuukirivu nga yenjiriye naye ate twamusanga ngwe yali yapangisa ekizimbe nga atandise okutendewalirwa rent ntusasula myaka 3 mwamusanga mutya kati onagera ku kyaki nze kuba bansindikayo nentuuka nemala otuuka ne bamala okusaba kubanga bali kulanga banaye batubanja emyezi 7 emyezi 7 banaye twagala ku sente muleete ninga ne basolooza teziwadde emitwalo 10 nyale nga lenti asasa akakadde kamu emitwalo 2 omwezi manyi nawano njagala basoma nabo bayige sinti okubeera mu kizimbe ekinene okuweereza Katonda wakwe kufuna abantu ojjagamba nti njagala kugenda mu kino ekizimbe nga Katonda simu yakuba siri ntegeka ya Katonda ojja lemererwa ojjisa okupeyinga ate onolemererwa bo bayingira awo we baagalira jukira olikubuulira enjiri gye bataagala ebajjako abantu kati bajja mu kaseera ng'olemereddwa yes omusajja batuka baba emyezi 7 almost ziringidde miliyoni nga 8 mu emitwalo nijo kati yanjo dagala bagoba nze bansindikayo ngenda mugamba nonyimanyi tusobola okukwatagana obudde olwano solooza nga ndaba naye akabonze tekansanyusizza nze osobola okunesigala netukikola nagamba osabirawo oluganda nze nina obuweereza bwenvaamu namubuuza musumba wange mugamba gwe tufaayo ekyomusumba kireke twagala tusooke tujjewo kino ekizibu yagamba amazima mukama akuwomuki wewe butebuuza Katonda buli mission gye twakolanga buli stage gye watuukako olina okwebuuza bani wano kati kiganyi kiki tewali kyokola nga teweebuuza ku Lusufa egy'emyaka 7 naye kale abaana magezi eri basobola okutuma mission nkola gyogenda ogikolamu yenkola gye wakolamu eri mission gye wayitamu naye ate tokyaleeta experience yeeri ogiteeke ku yeeno onosooka opima ekkanisa eno ye spirituality eri etya abeegayizi bali batya balinga abeeri weakness yaabwe eriki kuba weakness tezifaanagana ebyo wogamba nti okozesa experience eri babagenda kukuba kati kyekitali mu kanisa abantu bamanyi nga we nasaba wiiki ewedde nga nkulembera service yeno wiiki nze onsonyiwa okubulira ekyamakino nze n'abampuliza mu kusonyiwa okubabulira naye kizibu nnyo okutuulawo mbu neetegekera service nsaba omwoyo omutukuvu ne mugamba Mukama kino kikyandiikibwa nensoma oba chapter 2 nenteeka
kati bino byokukola notisi byani because I'm not a teacher ndi mubuulizi I'm a preacher so nze olusome kyandike kyange nga nkiteekawo nga ninya kituuti kati olumala okusomesa wandikibwe omuntu bino yambuulira kyekiddakawo mistake gye tulina juzi bwe nabuulira ku luli ne banfuwa ssente ne bwengenda era ngenda kusimba kyennyini ekyo amanyi nti zibweziba antu akyalina budde nabbayigiba nakato agenda nateekako TV n'alaba omusumba olengeri gye yabuuliddemu ne bakyamuka ne batandika okujja nga baleeta ssente mu maaso nagamba wembulirawo nti ku Sande kati abantu babuulira ku kyamusa era oli ukasa abuulira n'atalabayo bayimusa butebe mu bbanga savisi ebemusazi kiringa nti ne bafraisers b'ennaku zino abasina abatendeeza b'ennaku zino ajja ng'awandisa ennyimba nogabu ajja awandisa ennyimba mu kibatu alina akapapula k'ennyimba zagenda oyimba nogamba kiki kyotegeeza kyogamba yo omwoyo omutukuvu tamanyi abantu bazze sooka ombuulireko bwe mwakide mutuukanga mu kanisa omwo presence y'omwoyo omutukuvu ogirabira ku ki presence y'omwoyo omutukuvu nga mmwe nga wali olaba mwoyo ate kati presence y'omwoyo omutukuvu edipendinga ku bantu b'ekkanisa yes nti relationship yammwe ne Katonda ninneewayo gye mwawadde eri Katonda ye presence y'omwoyo omutukuvu yes ye determination ate mwanga mwe muli muti muli wayo tukayombedde ne mu practice mwayombeddeyo nga ate yali smart abulibako buli bulugu gwolaba ku service aba yabadde mu practice byasibuka jose ne bakulaga bye bakoze Saturday ayina ekizibu kiri mu praising and worship gatusonyiwe okudayo nti ekizibu bagala ne balonda leader kati leader yaba amanyi ono gundi mu maaso ga Katonda teri amanyi nti ono amanyi ono namanyi ono amanyi otenza ono amanyi osinza nti niwaba taze mu practice ye bamanyi amanyi okola ki ye amanyi oyimba teyaza oyo amanyi kati izuli experience ajja yimbanga we yayimba luli yes naye Katonda yama eno wiiki waliwo kyayagala oyisizeyo mwolo oluyimba yes so kati kyekyo nti yeyo disorganization nti oli ajja kujja ali mu mafuta malala tomumanyi gye yabadde abasange namwe muli mu mafuta malala mwabaddewo amafuta ag'emirundi ebiri tegasobola kukwatagana so tuddeyo wali omusumba amala okunaaba mu ngalo mukwata amazzi mugatwala tubadde ku mukisa mugumanipulatinga mugukozesa mugugenda ne mugutereka kati bano bannabbi ab'obulimba bajja gwe bakwata ne batwala naye tutuuse okuwoolewo ekireka yayalemeredde sasula kati tuli awo tusitwagolinga okwata obukadde bumeka omuwa andi nga mugambo woba okkiriza nze bakama bange mbategeeze sente n'olwaleyo bakiriyalinge nimanyi yasasula sente akola n'omu gavumenti mutuwulire akola mu gavumenti na minisita simu nenjikuba gamba awo era ne bajja ne bamiitinga ne bafula omutudde lenti byesonyiwa ife naye waliwo omuntu waffe wano agenda kujja abeerenga wano abeerenga omu ku basumba kuba wadde bakikolawe bato naye nga gwe bakuleetedde omuntu agenda okyusa ki entaya kyaki tebasobola kuwamba direct tebasobola kujja ne bagamba nti kakyaki gituwe nedda bakugamba naye tulinayo omuntu waffe kagira abeerangako wano oba mumutendekenga mu byobusumba naye ng'olwedde omuntu awo aba mutendeke mu kuwamba abaweereza mu kukyusa okusomesa aba mutendeke
So kati mumuleeta Minister Jasasula bajja basasula. In fact, up to now, they are still paying. Paka na kali contract bajikola batasasula kamu ali. Ovujikizza waliwo kanisa emu eri mu Kampala nayo nnene yatunda nnyo naye abasinga okusabirayo ba gavumenti ate bamaze bwe basasula buli kimu. Yes. Kati mpaka waliwo n'ekkanisa gye twagendako twatuuka omusumba baali mu kusala n'okusiba ngenda maliza oyo omusumba kati katwogere ku byetaago by'ekkanisa nti twatuuka baali mu kusala n'okusiba ttaka baagala ttaka ly'ekkanisa baagala n'ebyuma by'ekkanisa ebigayaza baagala ebagita promise to church baagala n'ebyuma by'ekkanisa city church. Yes, kati batuuka erina branch eyiganga erina branch eyiganga kati baasaba okumala mwezi abantu kuba bali beetaaga emiliyoni ezigenda mu 180. So kati we basaba eri netulaba beetaaga ninga kyaki yali ku mazima yali eri ku mazima eza Katonda omulamu yali nga weeri bapangisa renti yali $50,000 omwezi naye kati nga nyini kifo akitunda so kati bagala baguleko ekifo baguleko n'ebyuma kati tulina omusajja munene ezani evangelist yeyita evangelist oba apostle bibiri abikozesaga nimubuzi wenjate ndimki mukuni naye nga si wa Katonda. Tumumanyi mu Uganda amanyikiddwa saidi zeggala zakaleero eyo namanyikiddwa yetera okweyita yeeko yezo yatera okozesa sofaati eniwedikyo naye nga si mutume wa Katonda ali kumutume saidi zeeri naye kati ye akolera awo byetaago bya kkanisa. Yes, esente weziri mpitirivu. Yes, nakola ne mu gavumenti kati ye ne bamukwasa eyo mission eyeye kanisa nafuunikayo tulala ennaku lwe bamala mu kusaba n'okusiiba netugendayo babiri ye teyagenda tagenda n'omulala omulala yali ansingako ku myaka naye ayinza okuba naye musinga levo kati natuuka n'abagamba omanyi kanisa erina okwewala abantu abaze mu nze Mukama alina obubaka bwampadde bwa kanisa eno kyenyagala oyisaawo bwe yatuuka n'abagamba nina obubaka Mukama bwe yampadde nekanisa mbadde sigimanyi era n'okutuuka wano Mukama yanyambye naye ng'ali bazanyira ku mutwe nabadde eyo Mukama n'agamba badde mukusaba n'okusiba nga musibira ettaka pasa n'agamba kituufu kumaze nalwaleero luno Mukama alina omuntu gwaŋŋambye mbakonekitingeko yagenda bagula ettaka ly'ekkanisa. Aleluya zaali wali nikiri Mukama oyo amukula omusomazi olaba zinategeera kuno nako olusembayo Mukama agenda atwanukula kumbe sitaani ayingiriddewo naye sitaani taso enzikiriza ensonyi okusala akalimu waliwo omusumba agendawo obujulizi agamba nti yali yeegayirira Katonda okumuwa sente z'okugenda okugula ekifo kiri kinene ky'omanyi waliwo namukadde yajja n'akasawo k'essente n'akasula ku kiruti bwati namukadde n'agenda nga kalimu $9 kati oyo omusumba teyalina idea mu mutwe oba pulaani yonna ezimba awo oyo omusumba yatandika ku Bati Valley sente ezava infact n'esente ezapangisa ku Bati Valley buli kimu zava bweru nedda zaali zawa zandi zava bweru olwo amaze okusinkana ono omukyala kutandika ku Bati Valley tanamusisinkana yali tanamusisinkana n'agenda ebweru yalina be yamiitinga era be bamuwa entandikwa eyo kati nabo bali ba agent. Yes, kati
naye yayitamanyi nga ye yayitabamanyi nga baali ekyo awo yayita nawe kwonooneka kati okuva ogenda wali we bali neyo pulaani ekyo ekizimbe ye yayita kirina kati baamulaba amazima aliko amafuta mu myaka nga 10 singa yali badde nga mu Afrika yasinga tutumu kati bagenda okibala abaanaga teruga musobola bali abamuwasa meeting yatuula nga muno tetuga kola ki tusindikeyo ne baleeta omukozi kati omukozi najja neyo pulaani ey'okuzimba ki ekyo ekizimbe oyo omukozi era gwe yakuba embaga gwe yawasa naye ate bagamba omukozi yali ava wa Nabbika kandi aywa oyo omukozi ate omukozi museetingi tuddeyo wali omusajja mukubisa aleluya ezikuba abasajja ba Mukama muleete badduka ku dduuka mbaleeta byakonoka nedda tetuli bulungi tetubigaana kati n'abagamba enkya abakadde b'ekkanisa beesolooze olw'ekisanula abatandikidde njagala abakadde njagala abana abakola dipatimenti bonna babeewo n'abasumba babeewo njagala batwala oyo omusajja nyite mu mugamba nti nze yabalagiridde yayinza obutabagulira mu mugambe Mukama yakoze eki yatulaze nti gwoyina ettaka nawe tebakekera ne bakola ne tuddayo soka tukoleze ekyoto tuddayo era ne tujja nga bonna bakolaki webali batudde bakadde basumba bakulira praise bakulira begayiriza bakulira ba asha batudde nitumuwa direction yegage nosinkana omwoyo niwe bage nosinkana agent kubwa nindi yana kwata na bagama muwande bali bava mu kusaba n'okusiiba manya ago tegaba kubakaga okusaba n'okusiiba aya manya okusaba n'okusiiba nga abakadde bali balya buli nabo abakadde nga bajja olweggulo okumaliza saala bajja bakuse Jesus Christ Mukama akire ndowooza mukwano gwange olaba ekifaananyi ky'ekkanisa Fabio abajisudde fabio abajikubye ekigo gengo abakadde ngebaka bade tusiibe kama twe nenga akumpi waliwo abatunda ebikomano nenga bemulale bagala okolazi nebaya ne okomawo in fact muli abasiiba mu abasiibe byaddala ali pastor n'omuwala omulala bali aba babiri kanisa enamba nga baliya obasiba kona ku bbiri obasiba ku lumu maaso paka sawa nyana najaga pastor kino ekisibwa naye Mukama yagenda tukolera tuba tweweeyo ninga zakuse kati awe baite basobola nakulaba kintu kyonna ne bakubya ne musumba kati mumuwa direction tumuwa direction nga atambula woti tukegayaza linya boda agenda ku hoteli weti otuukaawo ogosanga ku reception mugenjagala manager gundi pastor nga atuula atumuteekako tumuga agenda ne Elda ataasibako wadde akulidde omulungi OPFM edobuliosi katuta bweti otambula mpona Elda kati tusamuwe yasibasirako twagala oli amunyuunyuuta yaba amugenderako batuuke eri kati ng'oli ayisa mujenje kalu nitubawaniriza transport 10 ninga boda yaja bajako bibiri pikipiki gamba bamugende mumujja tubuulira ekyo viddeyo n'obuzimu nitubalekera agaba ne Mukama abakole bulungi katusabirawo sanenga bwena tubayisamu ebyo ebitangaaza ngatenija akusisaako omukono omusajja wa Katonda nga manya oteka kukuba muko nga natutekako waito wali basaba tutekako omukono nawe nitugwa inakwasa tuteri yasiba okuleka pasa no
munanga bajudde bulimba bayimira katuli regulo okusaba mukusibulukuka nabona bali mu bulimba bani munyera boluganda munywere nze munda emyaka naye nywedde kyetuka muri alina yogurt mungi akuse akatuuka eri baba kukwasa kati netubagaa muwandike ki ebbaluwa muwandike ebbaluwa nga mulaga nti mukama yabadde okwolesebwa oli manaja nti yagenda basasulira musayiningeko yes nabikola byonna ebbaluwa nga gye twagala naye twagala ebbaluwa etali type handwritten kakodyo kyako ate kale ebbaluwa twagala gitwala eri ku kyoto twagala gitwala eri ku kyoto kati ngawandiika ngatwala era bamusisinkana mukama yabalaze nti mukakasa nti ye mwabadde mukusala nakusiiba nti kikyo kyennyini nakumeka asatu kale kikye mwagala taka gamba kati saaza nsisoba naye asoke mbasasulire nti wa mwaka milioni mmeka ezo si mukaaga twala 5 ezo baavaayo nazo era twadda ku sande saavisi oli anti nze saalinya namukaago genda twabajjawo saawa 11 twatandika ku saawa 3 okwogera naye nga teri ayagala vaawo nani nga batutwalanga kale nga mwogera biki ngali byakatonda twogera biki twogera ebiringa ebyakatonda munywere oyo omusajja alina batuusa gye mulaga kati twakola twagenda ovaawo nga tuvuddewo n'essimu 17 ezaabwe ate kubabba mukama agamba essimu zonna ze mulina leero muziweeyo olagala baleetera ssimu empya ezo essimu zezirina balemesa okufuna bye mugenda okufuna twagala mu bifaananyi byabwe nabafamire baabwe ate oza twagala mu kyekirala kati mwabaleetera ssimu zinendala ate nga ku kino kyebalayo ekimiliyoni omukaga lwasobola okugaana omusajja abagala ngena bawaako miliyoni mitwalo kina pasa yasooka nasula waawe nagamba ate balala nga pasa asuddewo ate ezo obupesa twazibaddiza agamba akatezo agala simaati ezimu ebifaananyi bye twagala ne tuzikwata ne tuzitwala tujjamu ebifaananyi tubaddiza ndawa amasomero gaabwe twali buzibukati naye nga tebalinaamu kutegeera kwonna naye nga mulimu abeeyita ab'omwoyo nga bubaga balaba era nga bajja negamba nsumba nze nalabye nga tuguze wano andi kati ekizibu bwe kiri abalokole mikwano gyange balokole bannange twawula ebirooto omanyi nti nsobola okuloota nga ngenda gwa mu kinnya ekituukirira awo sitaani yaba akikoze katonda yaba anti sitaani agaba ebirooto kati era asobola n'okuleeta ekyesente ate naye gwemanyi sente sente bakuba sente bayasajja bakozesa kyebayita sente kati ate bamanyi nti kyaki saa zino ziri mu kwetaaga kyaki egenda manyi kati tuli mubiri gumu gwa kristo naye eno kyaki wegula ebyuma eby'amaanyi eringa enyiiga batuboganyiza mu 2010 waliwo ebyoto ebyakumenya bya kanisa amakanisa agenda Kampala gakumenya mwalimu ekyoto kavule netubeera n'ekyerubaga netubeera n'ekyomutundwe netubeera n'ekyoto n'abakatoliki bakuma erukalange waliwo ekyoto ekirala nga ebyoto ebyo tebyabakosa
ebyoto era byakosaamu nnyo naye si byonna byakosaamu fakiti era waliwo plant ezaali ziteekeddwa ne zitatuukirira olwebyo ebyoto naye ate sinti waliko abasabi bangi obanga bewadde nnyo okimanyi nti ayinza okuba omusabi omu ku basabi 100 nalemesa mishoni ogu ku basabi 10 abali ku kyoto ng'ali ogu ate gwe mutasuubira ngaolimanamesa kyeyatukola bakubasabi ennaku zinaawe ennaku zino ebintu bikyusa kiba sitaani aliwo agezaako okwegulumira tulina basabi bintu byannengera nsaba nnyo naye nga munda manyi ekyoto kitandikira munda n'ojja wano kazira n'otulaga ebigambo bingi naye nga munda mugwa amazima temuli kyoto ate kalisaani gwe tasobola kukutya oba ku muzindalo newe mulugu oli guni weyegalira bamuwa amazzi bamufuwa ekicupa ky'amazzi kibeerawo awo ekinyogogga anti mwegayiri kati nze tebampadde nozimba omuti kazate abo bokote oba okubyemu ebituli gwe tomanyi gwova okukolerera eggulu limaze teka kale waliwo gwe nade njogera naye ne mugamu okimanyi omuntu asobola okubeera n'obukadde 10 ku akawunti eni ya Centenary nga gye buli naye nga mu nsi ey'omwoyo mwavu muzibu talina kwadde olw'akantu ate kisijja kikeki kisoboka ate omuntu n'abeera nga ku akawunti ey'omubiri talina wadde 10 naye nga muvundu mugagga nga watuula n'agamba mukama njagala obukadde 2 wale akawunti y'eggulu eziwanula bwanuzi nezijana okunsi abantu bava ku nsi ebino ebyensi si bya ddala badde mu nsi ey'omwoyo osookuba n'obukadde 3 Reverend kangu example mu Centenary naye nga mu nsi ey'omwoyo oli mwavu otya sitaani n'aluka olukwe nga agenda kuleetera ekizibu kya bukadde 6 oba olina sente tosobola kuwanula sente ku akawunti y'eggulu ng'olinako 0 ne zijja zeyo awo wenyini lwaki abaana ba Katonda balemera okufuna esente zaabwe zebasaba anti kati ekisooka waliwo gye bayita spiritual account kubanga twalaba bali basaba Katonda kubanga mwokuwulira kitegeeza Katonda yawulira aliwo nga Katonda yabaddamu ate ettaka baaligula ate kyakibagiwamu okimanyi osobola sitaani n'akuddamu ansooka omaleyo wali tuddeyo ate ku ttaka jjukira tukomye wali ng'obukadde 6 bakomyeyo nabo basasudde rent mwaka mulamba tuddeyo sooka otubulire omukisa okuba kukwata lwaki bigaana okukwatibwako ndoto ekiro kye kyakatonda nekibigaana okutuukira ekya Setaani nekituukirira kati ekyo kibuzo nge nakiddiramu mu example wetu okimanyi osobola ofuna okwolesebwa Mukama n'akulaga ogenda beera musumba w'amaanyi mu Uganda naye Katonda takuwadde mwaka ki wabula yakulaze ogenda beera musumba w'amaanyi yakuddamu kibuuzo kyo kati sitaani wakitegeera togenda kubeera musumba w'amaanyi naye mu myaka nga 10 okuva kati ye ng'ayingirawo gamba ate kati Mukama yagambye ogenda kubeera musumba w'amaanyi olindazi Mukama ye yayogedde naye nga si yabayogedde ng'ateekawo awo anti abalina abagabirizi ng'otandika Mukama yandaze okutandika obuweereza manya nti wate wawambye abasumba wawezeza abasumba abo bufere kati oga Mukama yandaze obuweereza nga ntandika oli nga gamba olinda ki kyekiga ndabyeko abavubuka abatandise mu maanyi nga kifuddala Katonda yayogera naye n'atandika n'oluliraawo oluliro ne lukyamuka oluliro ne lwaka Gayi n'agenda n'akozesa oluliro olwo n'amala n'azikebo n'olukweza n'abivaamu n'atandika kufiira kati n'atandika nakubeera nabbiwabulira omanyi nafuna omukisa okuweerezaako n'abasumba abanene n'abatono bwe nali ku Top Radio wano Ejjinja
abasumba banya abajjanga gyendi so I was in management so kati nga bajja ukose nga tuweereza wamu but I read then nabasoma nga mulimu abajjanga n'oluliro mulimu abali genuine ba they were not successful mu byali bakola ab'oluliro nga mwana wattu bakola pugwa muneekwatayo naye at the end of the day nga baba bafeze ogenda okuwulira nga bakukubira essimu naye Mathias oyo musumba oyo mwetegereze after some ati ekyo nti sani yalaba myaka amazima Katonda yabayogedde naye ye kyakola ennaku zino kati ennaku zino sitaani kyakoze oba kyakola abaweereza apapya okuyitibwako n'akwanguya kati yajja abamutanafuna na mukazi yes kati yajja n'akugattako connections ezize weetaaga ki neetaaga sente zigula amabaati zipangisa ttaka nebijjawo speed noga ni mutuufu Katonda abirimu naye nga Katonda amazima yakulaze wayitibwa naye ogenze mu kuyitibwa mu kiseera ekikyamu mu kifo ekikyamu oyenda ogenda mu kifo nga Katonda yakikulaga naye Katonda wabanga ekiseera kye yakuyitibwako kinaba kutuuka wogenda taba naawe kasani kyakoze nti bavubuka bangi batandisa amakanisa badduse we babasumbira badduse abamu tebasiibula nze Mukama yandaza ate kati musumba mugamba ki Mukama wabanga ye yaŋŋambye ate kati nagenda n'atandika Mathias Foundation Ministries International Limited ale kyewuunyisa abba ba mu kanisa manye naku enjiri ekyuse enjiri kati babuulira abantu batanalokoka ate kati babba balokole bennyini bwana temuli wakalokoka ebintu ebyo wabitegeera ate kati nali nkola misioni za bakutendeka buli kimu ennaku zino enjiri ebuulirwa yakubba abalokokedde nga kubajja mu kanisa nala batwala mu ndala tubeeyo wali bafunye obukadde butaano omukaaga bafunye basasudde alikuzaane batuwadde lunaku lulamba mukwano gwe nali nkola naye manyi naye musingako levu nga mukayogera tubasolooza mama simu twagala bifaananyi tugenze nayo tubawadde kati olina akola naba appointment aba meeting yakola ne bamwaniriza ekyaaki oli yennyini abasusulalenzi agamba ekyamazima buli kimu tugala kikolaki kikolako netuyita meeting kyalimu muweereza yenna pasita n'oba oyagala kizimbe kya bukadde 90 tugenda kiteekawo n'ekkanisa tugenda kiteeka mu mannya g'oyagala ni tulina litwagala nagamba ziyate biki siziwebanga kuweereza yagamba pasita buli muweereza twagala mugulira emmotoka wa buli muweereza akulira department n'omusumba ye noba yusipasi oba si kasabanga musumba kasabanga akulira department motoka nti olutiko ne luyiika alipasanga naye alina wadde ne pikipiki kasana kama esisi mwogera ebyaddala oba namuga pasa n'ekirala twagala nafekawo foundation school bwe director buli musumba ne buli muweereza kino kiri buli musumba na buli muweereza the totally head of department tugenda muteeka ku payroll naawe ate kiki byebiriwo kati baga awe wali test wayitibwa oba nedda wadde otambuza bigere nekyokola tolina abasajja bakuleetedde plan ekujja kutambuza ekigere ogenda yingira hali ya kawundo mpya onzijukiza waliwo omusumba omu eyawa obujulizi naye obujulizi bwe bw'oyogera bwotyo ndabira ddala ekifaananyi nga bwe baamulobera mu kigambo kya Luganda baamuloba yasooka n'agamba
nali mu following ojja kumutegera wetegera bwentyo esooka n'agamba nti Mukama yagenda n'asiiba n'asaba Katonda yagenda okugira bw'ati kata n'amugamba genda mu kibuga omuntu gw'ogenda osisinkana omuntu gwe yagwako n'amuwa obukadde bwali mumeka 5 yali yeetagaza ttaka n'azisasula olunaku olwennyina tugende mu banka omusajja n'ajjayo sente n'azimukwasa n'agenda olwamala teyakomaawo olwamala okufuna sente ezo n'asasula ettaka olwaddayo waka next Sunday oba next month ne basindika motoka V8 mpya nti abakadde beekozeemu omulimu pasita bakooye okumulaba ng'aswalira mu bigere ng'avuga obumotoka obwa bulijjo kati V8 mpya namusizeemu kati ndabira ddala kintu kino bali we baamukola nebagaa kati pasita naye twagalayo n'ekintu ekirala lino erinnya lyakya kino twala tulikwatemu tubeeko ke tukyusaamuko aye n'ekirala ku pastoral team twala twongereyoko abasumba aba betugenda okujja nabo nga gwe senior pastor gwe senior pastor pastor n'agamba yabuuzaako ki yatuuzaako abakadde netulabira ddala nga no pastor ayagala kola ki netuyita mu bakadde netubayitinaga mukadde pasito oyo aba sitaani akulemesa okwaniriza ebintu ebyo yaga pastor tumusabye le sitaani ayagalamu pastor Mukama yamuliko naye abakadde n'abaweereza bali abaali bali emmere ne bagolokoka ne bagamba oyo sitaani yayagala kanisa agikonye ebyo ebintu bya bwakatonda byenyi twali tuva mu kusaana kusiba wano twasatu ninga bote bali bakwadde no pasita pressure n'enkola n'ensala ekijjukira abakadde bonna abaweereza bonna ne bamanye ne batandika okujja gyali pasita belando lyalakungo pasita mpola 10 sirina kati pasita abasajja baagala tuwa sente pasita n'atendewale n'ayaniriza omusajja ne bagenda mu KCC manya kanisa ne bakyuka pasita ne basooka bamuyiwamu eyiiyaawo foundation oli ne bamusasula essomero nebitandika bali naye kati pasita aliwo nga kifaananyi bali kati beba pasita bebaleeta enjigiriza yakyuka batukezeno ka pasita tetwagala oddemu okusomesawo nsimanyi omusaayi simanyi Yesu yafa n'azuukira akomawo abantu baveeku abantu basomesa municipality bantu bakole omanyi bakulaga ekino nga kiringa ekituufu nti okuweeza nga tolina sente nakyo tekikola bantu basomese bakole bantu banagaggawala tebagenda kwonoona omuntu ayenda lwakuba alina kyayagala kati omuntu omusomesa okukola tagenda kwenda wa ampuliza omulungi twagala tuwumbirewumbirawo olunaku olwaleero era tukomyawo nga tutunuulira ekkanisa engeri gyegwamu amakanisa engeri gyebagalumba amakanisa agasaba loopholes benyini zemweteekamu tulabye omukisa engeri gyebaguwamba era omwana wa Katonda alina omukisa wazaalibwa n'omukisa oliko omukisa setaani talina bulamu setaani talina ssente setaani talina kyagaba byonna babimuggyako birime Katonda naye ffe abaana ba Katonda twaba biwaayo ne tubigaba ne tubibbiza Lusifa kati oluvaawo tugenda tujatandika leekyo kati tumaze
omusajja basasudde emyezi omukamujabadde babanja yawe tujja otandikira netera tujalayeka waliwo ekkanisa era zo nga zisaba ebifaananyi ereeta ebifaananyi bya famire eyo obireeta wano ku kyoto tusaabe ogenda tubulirako n'ebyoto bino ebyabasalo bino ebyoto ebyaliwo revive eyo tujatandikira awo tulabe mission kuba mission z'omukibuga tetuzimaze ekyatu kyali mu kibuga mission we tunaava mu kibuga ate tandike kuba nagendako ekyankwanzi nakolayo mission y'embaga bansi ndibakokola mission y'embaga sentayagala ddala mbaga era gwoba ogiteekateeka olina okunyweza eziizi abantu bebatandika kwekugira mu mateeka emwana emundu kale katukomerezaawo olunaku olwaleero kitange omulungi olw'ekisa njagala okwebaza ku pulogulaamu bwa Jamiru tusiriza omusaayi ekigambo kino kyonna tetugenda okwogera omwoyo omutukuvu maamera omwoyo omutukuvu egulumize teri ndagaano teri kyonna ekigenda kugoberera kigambo kino mukama tukyanointinze tukirangireko omusaayi mu Kristo Yesu Omunazaleeti tetukkiriza nti ekigambo kino kigenda kutusa genda ononye Katonda genda osabe musumba tobivaamu muweereza mukama towanika Katonda ali wamu naawe mulinnya erisinga amannya ga Yesu Kristo Omunazaleeti amiina kale tusinkana olunaku